season eyokusatu wadde omulundi guno biganye nkimanyi tujja kukola okwetegeka okw'amaanyi okuddako mu season eddako tujja kujja twesibye ebbiri nga ki season eddako tujja kujja tulisted ojja kujja onywedde tujja kujja tunywedde wabula nga sinasiibula kansooke ntumireko bano abantu ofunze tuminako taata wange Kasozi Francis kansala waawe Mwinaina era vice chairman we Kasambya tumirako mama wange Nalole Catherine awe Namwandaala n'abantu bonna abo mu Kayembe awo awadde batunize bozi n'ekirala ntumirako omukulu w'essomero Yumba Gabriel yateekamu ssente okujja wano Omumanyi W'ebyemizanyo tumirako ne bakyali bange bonna team big boys awo ku Mbende Primary Secondary School kati ate big boys yetya timu weri awo baspenda tulinawo team big boys tulinawo timu njaba ku Mbende Primary Secondary School bonamba tumiddeka yeba sukali sabuni teba sukali abana basala math awo balabe zirika bakibalo bakibalo timu za kati ate timu big boys yaki ye big boys geography ya biology mutegedde biology mutegedde atufu topic ngitegedde genda maaso ngitegedde tumirako ba senior 4 candidates bo na abageno kule bibuzo ya senior 4 iyo baba tumirako n'abayizi ku Bright Star Primary School wawe Katungulu tumirako n'ekyemu wa Bright Star Sabiti Fred awo Namwandaala mpozi ntumirako ne bakyali bange bonna ku Mbende Parents ba OG waliyo dota ku LK filling station n'abalala mwonna kale Segabi Lighton tubebaza